This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Woyinza okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essaala eddiddwamu. Honest Asset Developers kampuni egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri Essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul nasooke gitwale ku delivery kwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Aliya luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno ala bora babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange tukwata nga twetegese kaze kulaba kino ono abere ku simu ayina omuze gw'okubera ku simu ngali mu interview kale abera ku simu sijja bikola n'ekyanze boba tuyagala ng'olekayo tubireka nze nfunamu kimu olwokuba wakoze ka restaurant bulijjo oyogerera restaurant kakati nakuyiza kola bulango nosaba sente nakavaazi nga ndowooza bajjo yaŋŋamba mu ekigulu kati uliza eggulo yaŋŋambye oweza be yaŋŋambye eggulo babalamu babadde wano kati ekifo kiringa Javas mutunda local food kati mala okwasa mbadde okenjogere
Kati yogera. Asoko yogera byonna bigoyo omutima gw'omubingulabe. Endako. Manyi bangamba nti oli kirogo kisajja gwe gasikiriza. Mutyaba olabye eddogola ekisajja kyo? Ekisajja okirabye mutyaba kizimbya mutima kimaze okulya emmere ate kisasula. Olaba toleka. Endako. Tolidde emmere. Ndedde. Sigwe ngambye okulya. Osasudde. Genda yo njisasule. Ng'olina sente esasula emmere. Bulijjo mutyaba ze nnyonta emuluma. Muganda kusula nakagula wiiki emu. Ogenda okwesula kati bulirizza. Ono yakagulawo ennaku nnya. Kakati Kasuku yasoose okwewula emmere. Leero agulidde abantu banne emmere. Mutyaba kano kalekeemu. Kasuku wazenja limu. Eno restaurant egenda. Kasuku wazenja limu. Waliwo ekintu ky'olaba. Mutyaba toseka. Tolidde nnyama yange mutyaba. Tujja gisesema tugikuddize. Mugisasule. Nze mutyaba tolidde nnyama yange. Ate omanya mutyaba alya. Kati tusoke tukole mudakiika bbiri ng'emmere eweddewo. Tusoke tukole beetu. Bakuwadde entono be badde nnyingi. Bajja wakyo linnya. Gato ya bbeeyi. Gato ya bbeeyi. Bisketchers bye bimanyizisa bwe ate gwe bino biki by'oyambala. Eno gwene nga togimanyi no Adidas. Ne wakagikolera mu programu emirundi esatu. Toyina nga tondala kasobola kuba kyolowooza. Oyina nnyingi nga bbala mu t-shirt ya bbala. Kati mbadde no wabbala mwapoleeza David Komu n'ebinnemi. Enange nabadde yeggulu. Sirabanga bantu bafunga badongo. Teri kintu kifunga bantu bandongo. Nsanze bbalamu alina obusungu. Waya ampe tambo sirabira mwana wa Sira Price yansibako omwana. Buna muzalamu omwana simukola ki? Nalabye gundi agamba watwala omwana we. Ani? Nashigulo. Yakoze interview ne Shalom. Ngagamba ati. Watwala omwana we. Naye n'agamba kati yasaze walinda omwana baanaweze emyaka 18 ajja mwenoonyeza. Omwana ananoonya maama we. Nashigulo buli gyazaala. Tuddeyo eri. Ago bireese. Direction ya interview eno lero ki? Ati gwo nkubulira by'amagezi atoleta nkubulira kye nalabye. Byani yo ngamba. Kale tomumanyi tugende kukiddako. Kakati. Kati Shira Price yakututte wa bbalamu. Shira Price yantutte wa bbalamu. Naye njagala kati Shira Price mungambire baati. Baba ina akasente kayagale wa bbalamu akasabe lumu. Shira Price takyagivaamu. Atuuse wali bajo yanzalamu omwana tamulabirira omusajja ampisa amanyi ndi serious. Bwe ngamba bbalamu. Omwana gwe wansibako gwe waweerera Ebonizi gwe yatusiba yali wange. Balamu yaweerako omwana nga manyi wange nengo bwana si wange. Mu Ebonizi toyinayo mwana. Ekikazi kyali kiyayi. Kyali kiyayi. Omwana tabangako wange nende mutumira mannya gange. Bajjo Alphonse. Aya mutumira Andrew Mukasa. Kiwaliyo. Ngechana nkyagala. Tego kyali kubikazi kaso. Kaso ko tegede tago sirike binyo. Nagero ko Nicholas Dieni ayizo kwasi. Nakati munaye nga Balamu akuza omwana yamwira no school fees emyaka emeka? 2. Nga olugwengo oli kuki? Nganze nali namwegana nze nze nina technology. Owange mba mulaba no wange mbasikola je. Zorona kulwenza dati mpuliza zona kulenegasi no mukazi manyani olubuto alufunyi balo talufunyi. Oyina lwokuba empewo. Oyina lwokuba amazzi. Oli musiru. Buuza. Anti ogambye nti ono wano tojimaita basajja bamala empewo. Wali omazeeko empewo. Abudumulasi yatambulanga ne bomba. Buli wasika empewo ng'apika. N'apika kolege misuwa gifunefunemu. Kati tuddeyo wali. Kati obadde ku Shira Price. Bwe ntuuse wa Balamu. Nze nabadde ng'anyi okugendayo. Nze David Komu yakoze eki? Dave Komu yantutteyo. Nenyigola ne Balamu nengamba omwana oyo abonaabona. Ani? David Komu. Abonaabona atya? Okumusiba mu kkomera. Bamusibye? Balamu yasibye David Komu. Anti nabaddeyo eggulo ne publicity nga batugaba piki. Nga Dave Komu bamugambe bagende ku CPS akole statement. Obusungu bwensanze ku Balamu. Kati Dave Komu ali ku CPS? Gyenva ne Shira Price. Kakati David Komu ne mugamba weetondera ani? Balamu. Nejjukira Balamu alina obusungu bwe ne Abitex. Anti. Kwa yalabye video nga David Komu yali avuma Balamu ng'awolereza Abitex. Nobati yabindaze. Ompulira bulungi ngamba. Nobati yatutteyo olugambe wa Balamu. Nobati yatutteyo olugambe. Yandaze message nga mugamba bano bakuvuma naye nze nkuwolereza. Kakati nze nga mediator. Nengamba David Komu kola video weetondo yogere nani akola ki? Akutuma. Naye Abitex ya. Ba promoter be bazze ne tubituulamu. Ba promoter tebategera biwogganye. Mayibi promoter tebitegera tebyasoma. Buli lojja kasozi ke makerero ndowooza ekyuka. Nengamba ba promoter be munaawoggana mutya mpuliza bulungi. Ne munaakola ki? Ngolye musibe musoke mutekawo embeero nasoka ave mukomera mulokome wala n'ebyamu. Ba promoter bakyala ba Balamu ng'omutegesi w'ebiveera. Ngate tebamanyi nti omuntu yalinnya eddaala. David Komu ne David Komu no ng'akkiriza. Dave Komu akkiriza n'okukola ki? Okwetonda. Kubanga kye bakweka kya busiru. Abitex ayinza okuba si yatuma David Komu.
ompulira Devcom. Devcom naye video eraga nti Devcom yavuma Yali awolereza. olwadde oli akimanyi nti Abitex yakola ki kati nze nga Abe nfiirwa ki Kati sabo sirike kasuku topapanyaga oba international journalist you are interviewing a professor when you come to interview a professor of my caliber you have to follow rules and regulations enako zona kyuka musebo kyovala sikabera ko YouTube nafuna munyo kati you have to bear my minimum broadcasting standards. Tekiriyo. Je kiri. Ati isisera kyetugamba minimum ngamaze mbanyagala amateeka agange. Nange nsobola okukola radio yange. On rules and regulations. Ate wenziteka mu broadcast. Kati mbadde nkugamba. Balamu nsoose nakulimba Balamu nti na video ya David Komu nga yeetonda. Nangamba jinda gene mugambe simu bajibbye. Kanenzo kama ngu CPS desita. Nengamba shida pale tuduke tukola akantu kano. Tukawo omusajja ataani. Obutasoma babi promota bize mu mpala naye mabega. Nongo musango nenguvamu. Ya David Komu abaddewo. Alabe mulwani denya. Kyokka kisinga okuluma abatalina kibasobola kuyamba David Komu bakola empaka. Kuba oli alina obujulizi ngo namukola ki? Kati nyagala namuvuma. Beef ya Abitex ne Balamu weeri. Yaddala weeri. Abitex apingira ddala oli. Ate nze munne nina kyenzikiriza ku nsi. Nze kasukola no mala ofuka president. Twantu tukola ebyekisiru twevuma. Sebo nkukubira saluti. Ekyo boyi nokola. Negwe ate sisobola. Osobola. Bwate simufo kya saluti nkukuba mumpi. Nze kasoko nyinza okukubira saluti. Kati Loyinzo tegeera nti omukulembeze w'eggwanga abamukulembeze. Ate gwe nyine oli musirero ondabako n'obwatuka n'oseka. Kati gwe kasoko tasobola mukulembeze. Kakati lemba ku CPS nga maze obudde bwange nina ebyokukola. Sawa nyambala ya bbeeyi. Ntunda ku budde ne kati kikasoko ntwenda kika 3 ngende. Ago mugayita maalo. Eyeka approach yakalesewa leero. Ekyobugaga kyo kyalina mu bulamu yakiresewa. Mutu yabose ne kaki ebinyo musajja era approach omusajja ajja kudda mu magezi kola interviews amagezi. Zine sawa tazitegera amanyi approach. Kati ekimumazeemu amaanyi n'omwana wange asitule emmere ayambala approach. Ate waliwo alina Samusanga watch ne approach. Ndozola ina gante sawa ziringa binyeebo. Kati nenva ku CPS nga nina obusu totakula. Amaso gakusiiwa galwala. Kasuko amaso gakusiiwa. Tukone n'ebintu bya magazine. Nkuwuliriza nze mpuliriza ggwe. Kalacho tunagaano. Genda mu maaso. Kati ekintu kya Devcom ne ojja kundeeta guzi. Ekintu kya sirwalira mulina kasuko todda mu katokoleta byo. Kasuko. Ne tulikolako di interview. Bajjo yalema okwawula cramps ne goosebumps. Mutiaba tulikolako di interview. Omuntu alaba Kasuku media n'avaako n'agamba. Abasajja baakoze interview. These people are genius. Tone ndi mu interview ya Kasuku ano kanji mane nyambuka otumalirize. Mimpere manager. Olaba yagala okola interview eri serious. Esimu azikwatira mu show. Ene badde uninterrupted call. Badde nkugamba. Tugende Mutiaba yo mugaya kudemesa interview. Abaana badde. Mutiaba asinike ebinyo. Ayogedde oluzungu abaana ne badduka. Alikuwa kuli kamanyi oluzungu abo balaba. Ndaga kamanyi oluzungu. Uyo. Tekuli. Adduseewo. Tugende mu maaso. Badde nkugamba ne environment nyite tukiriza kola. Tafaayo tukole. Nkomye kuki? Okomye ku Devcom kati asigaddeyo. Asigadde ndoza abakulu bakola nteekateeka ku muta naye kuba Devcom ze mukwano gwange. Namasanze eggulaawo. Devcom yo yanguza ebintu byenna kuteekaawo ku mubuse. Bambi. Devcom akola omulimu lwatakola tafuna kyakulya. Naye Devcom musajja nze ndirinze n'abantu. Devcom talina buzibu. Naye ekyokubiri abavubuka bavumira abantu ku social media okufuma okufuna muki. You waste a lot of time, you waste a lot of energy abusing nalabye byali yeni sikini. Aliyeni sikini abadde ateredde ng'afuuse ekyokulabirako takyabeera mu ntalo. Aliyeni sikini alinga alina depression. Kasuku wali kibayita depression is a sickness caused by overstress, caused by brain and nervous penetration. Obongo n'emisobo bugatta ng'ofuna depression kubanga due to much stress, to much problems you produce okwekyawa. Kati aliyeni yeekyawa. Aliyeni sikini alina reasoning eri tatotya. Baga ensolo ekwagala. Tono maze. Ensolo ekwagala yekugwa kubwa. Kati aliyeni sikini mbera gye mulabamu. Takyalina kyakufiirwa. Ate we walanga nnyo okudiringa n'omuntu atalina kyakufiirwa Kasuku. Obulamu bwo bonna bonanza I have a name to protect. You do. That's why I don't do some things. That's why neekuma nagamba Kasuku nze nakebera sirimu. Nagamba nti omuvubuka omutonga gwe atambula n'obukebera. So you have a name to protect. Ekyasinga okunkwasa ennaku nakusanga ate okukutana akakazi akalwadde. Zisimanyi namanya namba ya kakazi gye wakajja. Siba kulabula Kasuku nti akazi okali kalwadde singa wafa. Kati aliyeni sikini embeera yo gyalimu. Nawe ogana kakazi ako muloogi singa katolinda depressed. Tosobola kwata tribe y'abantu. Kasuku leta sibiru realistic.
njagala nnyo alien era mbadde njagala nnyo alien ffe bifu yafune alien najimalawo ne alien yatama alien akuwa ensonga 10 okumuwala na okusinga naku ensonga 2 okumwagala tugende mpola Kasuku abasoga bali population y'abantu bameka simanyi they are 4 million people they are 4 million basoga out of 4 million people basoga bameka abakuba alien bali bawulana 30 kakati yaddidde ebintu by'ekivubuka bibali mu eyiganga okumukuba final era okumukwanze navayo wano nenkuvumirira walaba ne Kyagulanyi navayo nga mwambalira ne mugamba omukulembeze tayogera ki tayogera bwatyo naye tosobola kuddira nsobi y'abantu batawera 20 kale batawera 10 n'ogiteeka ku 4 million people ekyokubiri bwe baba basoga abakuba Kyabazinga yali atumyeko omuntu yante mugende yiganga mukube alien eyo ne ba disrespect okuvira ddala mu Bible okuvira ddala mu setting y'ensi kingdom are respected. Kingdom they were made by God. There is a reason why Uganda has its kingdom. Busoga has its kingdom. Bunyoro has its kingdom. Tor has its kingdom. Bugeso has its kingdom. Kabaka Kyabala. Alulu has its kingdom. Actually have their kingdom. Katonda yabiteeka that was a theological traditional setting. Tasobola kuyimira mu kamera n'ogamba muze Kyabazinga wabwe simumanyi that is okuvola okusembayo kati atadde Helen Sako mu bizibu tali mukozi wa government agenda kuddamu kwemanyiza mwana oyo kabejje n'omuhoozi nga mukwano ge muhoozi mukwano gwa Busoga mukwano gwa Kyabazinga tasobola kuddamu kukolera mwana oyo jukira omwana yali mu bizibu yakola emisango buli ssaawa tali muntu agenda kuddamu kumuyirawo mubiri kati omwana ali mu kuyita bizibu bisembayo mu bulamu bwe kubanga abadde ati ddogo nno waliyo yamuloga munaye abayimbi baloga kati waliwo omuyimbi ng'asula afuuyira mwana oyo mindi kugwa ddala akola ebyo ebyekisiru kubanga alien singa tebamwanguyira ku muloga yali agenda kufuuka international artist ye muntu alina oguloboozi nga nnyimba zayimba tezirwako nnyo naye nga alien anyuma okulaba ati alien abadde ne fever naye buli lwolikwata ku kabaka oba Katonda oba ogenze kibi nnyo okulengeza kabaka wa banno tosobola kuddawo omwana abadde ate nze ndabanga eddogo nze ndaba nga alien ebintu bisatu bisumbwa alien eyinza okuba depression eddogo gyeriri oba nga yeekyayi Kasuku omuntu kati nga takyalina kyakufiirwa kubanga omuntu alina logiki Kasuku agamba kale alien mukwano namulabye atwitinga timukwano gwa Jeno Muhoozi kwa Kyabazinga n'alien yeetaagaani Kyabazinga kakati mu reasoning capacity za Muhoozi asobola okwagala okusinga Kyabazinga Helen Sako asobola okwagala okusinga Kyabazinga kuba kati Kyabazinga Helen Sako wakolera ensobi naddamu n'akolagana alien abantu bagenda gamba mwagala kusuula Busoga mwabatuma omwana oyo atuvume kuba kati waliwo propagandist abagamba nti alien government emulima bigo kunafuya obwakabaka nti Buganda bakozesa pressure kati Busoga baleesa alien kati government y'abaana abasajja naye alien bajja mukolayo ekintu beyambula ekikwa ky'okuba nti be bamutuma okuvuma obwakabaka kati olaba omwana bwe yeeteka matiga otegera Kasuku gye nkugamba nti omwana yandibadde abalanyi buli woobeera superstar gwandaba ku kamera oba ndaba wano olina okubala nnyo okwekumira waggulu kintu kizibu okola ensobi bweti kubanga alien buli gyabadde ng'akola ebyekisibu first highlight for me omuntu atulaba alien yayogedde ki yagambye nze Kyabazinga we Busoga simumanyi mbala bwa police Kyabazinga yaani that is okuvoola of the highest order simumanyi oba yabuuziza nti yaani yagambye simumanyi era Kyabazinga ya that is okwekuvoola okusembayo kati oba Kyabazinga kankuyigirize gwatamanyi Kyabazinga Nadiope tata jajja woono olunyiri lwalimu yasooka okuba vice president Muteesa be bakola Kingdom yali Obote Nadiope Sir Edward Muteesa abo tebabazanyirako Nadiope is one of the greatest brightest prime ministers when alinda bye mu Uganda actually he was the first vice president of Uganda in protocol Obote yali prime minister wamulaba zira constitution zetambulirako Nadiope yazikola nze ama historical ama historian chogambye nti gwe nalinda byeko gwe nalinda byeko wamulaba in dreams kutubanga togera when we address a nation serious don't laugh ojja kuzijja kumula mate mbuguka bwe banga njogera ebintu byamagezi nga ni emotion today wali toseka amateka gafuga interview yali teri kuseka teri kweta kula teri kwata simu I want you to be attentive like who someone ali mu class kati Nadiope bibasajja abayi empaji za Uganda kwa yimiridde amini yasiba Nadiope manya Obote amini okusanyusa emitima gy'abantu yasoka kutana Nadiope amini yali musiru kwekuluniza ku Nadiope he was so academical he was so logical he was so psychological he was so mugezi nakino kankigambe abasoga tribe esinga abagezi ne beesiriwaza abamu babikola nti emputu yaabwe enkwe zaabwe obutasalawo bwabyo kibayisa nti bategeera naye abasoga basinga nange mukasa okutegeera
Kasuku abantu bangi abali ebusoga abafunye opportunity ebusoga ng'ojja omwana ono emitu byakola bwanga yeyita mulwana ajja kuteekawo empalana between wakati w'Abaganda n'Abasoga ate nakwaba kakodyo ka gavumenti okukola kye bayita tribalism Abaganda bawala n'Abasoga lwaki because of that statement abantu tribalism yagenda mpuliza katono Kasuku. We can condemn him for saying he does not know the Chabazinga. Maybe because of the tone he used. It was a very big statement. It was a very big statement. Uliriza. Kiripo jino jizaji. Najirabiyeko. Aka nechi yakola nalinyako chapati. Hey. Chapati mmere. Musho. Gweba mwamagezi. Mushawe yenyenyeni yakwata jinalinyako chapati wati. Awo mushoje yabadde. Message yali asindiko jimanyi nganzo omuntu yasoma zende ku university onsanze ku university. Akulaga Abasoga bakanzi ba chapati mwina magezi. Ebintu bye mujja mu sentence embiri nyamu ttaka tebina makulu. Oh. Kasuku bino ebintu biri so emotional. Emotional? And ana musakaje. Gena maaso. Baza kunti obulamu bwana. Ate gwoyogera nze njogera. Abana bansekere ntisimanyiro. Tubasanze wano nga batudde byabo. Abo boyagala jikomye wano jikomye wano. Kati wacho onseka. Ate kama emotion tachiwuliranga. Anti njagala kubuza emotion. Ate chimanyi emotion. Chimanyi. Kati wacho chimbuzo okunda. But you see the way wacho wembera na obona biseka. The way you're saying it. Uliriza. Nkoye byekisiru. The way you're saying it vis-a-vis what's all over your face. Because I emotional. That's not, yeah? Nemu ndiaba mala interview. Ndiaba mala. Mala kasasiro wa mugende. Chuka ni mukogera so wande some theater. Kasuku toda mukosiri wali akaba mutiaba kwa ebintu byogende. Akati mutiaba ndako toda kati tukola beti. Kasuku toda mukumbanyira. Chuka njaka kogera bintu byamageza kamba. Ati obyogera. Kugamba gwe bajoleko oluzungu. Anti uliriza oluzungu luleke. Emotion has to be plus the emotion nga bavuma kyabazinga. You are emotional but you don't look like you are. Ochogera right now your face shows emotion. Lulio badde. When you say you are emotional, it has to collab. Sibade emotional. No, you were not. You were plain yogurt. Babi ekisiro Kasuku. Mutiaba sibade emotional. Okay, so for you it is emotional. Inside. Yeah. I feel I can't stop crying inside my heart. So chenjagala kutegera kiri bekiti. The issue is not about saying I don't know the Chabazinga. The issue is the context. In mwechinjira njagala kutegeera kuba bajonze wachi nkubuza ebibuzo bino waliwo omuntu agenda okugamba nti kikyamu ki ekyoli okugamba nti tamanyi Kyabazinga kyenjagala omunnyonnyole nti avudde emabegeeri if that is the case nti yavudde emabegeeri ng'azalawa abayimbi beeri region yonna kati context mwekyajjidde nga kiraga nti noona amutwaliddemu kakati liba jogo otegera kyengamba ali yeri mugezi kati njagala otunnyonnyola if that is the case yasooka n'agamba Abasoga ababaanizi ne bakigumira nabo ne bavaayo ne bamugamba bamugobye n'alinnya ku chapati kati jo n'akola statement ng'alinga omutume kati atadde gavumenti mu buzibu n'Abasoga mu Uganda tali muntu ayinza kusobola institution I think he's carrying his own cross. Anti mpuliriza. Bino byoyongerako yagala buzibu kyo busobola okuvaawo nti Kasuku nkiddamu gwe muvubuka yenna ndaba tozanyiranga ku ggwanga ly'omuntu ku muntu ku ggwanga akutta nze n'okwata ku Mutebi nkutta n'okwata ku Muganda nkutta tokiddanga kati Kasuku ate bino mbyogera kati wakigobye siri emotion kati ndi painful oli pained at heart. Yes, so chogero oli pained at heart. Thank and you. I can't stop crying inside my heart. Bleeding inside your heart. What is the difference between bleeding and crying? Bleeding kirala okaaba ng'emaziga anti munda at your heart. Why ngambye crying? Omutima gwo gukaaba. Good, I'm crying when I become pained. Ne Kasuku naawe. Ekyo kati ose wali kibayita mulalo vigor. Ose vigor yange yokola interview. Kale genda maaso. Do you know what we mean by vigor? Energy. Ugisi. Katosola kulinya ku chapati y'Abasoga. Kale yandi kumyo kulinya ku chapati. Nakola beef n'abayimbi be. Oba nanonya abayaya bamukuba. Nakijjamu Abasoga million 4. Kuba million 4 zonna tezikukyawanga kwa Alien. Million 4 zonna tezikubanga kwa Alien. Ne bakadama bagamba yakoze statement mu Zende International bakadama bampagira. Bakadama Basoga. Busoga is the biggest export for kadamas in Saudi Arabia. Kati kyakoze kya affecting ne bafani be Kasuku mudeyo musome. Yalowooza nti wamanyi okusika tali muntu wamanyi mu Uganda kati kanjiddemu. Government ya President Museveni. Government ya USA si amanyi kusinga kingdom yonna.
Kyabazinga akulembera abantu milioni 4. Abaganda tuli bameka. Kabaka Mutebi alina abantu bakulembera milioni na millions. Kabaka Watola alina abantu bakulembera milioni. Teri bakulimba nga nti wali omuntu amusinga amaanyi. Nti n'omukayimbi okakuba olimba mu studio kabaka agala bafani base ba Kyabazinga bagule music laba kawagire. Bakadama alien bagamba nti bamuwagira basoga. Ebisoga yesinga obwavu. Omwana agana atunda lumondo bebikajjo. N'asonda sente ze kasuku. N'alinyonyi nagera nakola obwakadama. N'afuna sente nazisa mu alien. Yo ovume gwanga lya abantu bakoze eki. Abanyankole bakuba leigi. Abanyankole bakuba azawe embalala. N'abagande bakuba leigi. Bavuma ko kabaka. Walo yagamba nti kabaka Mutebi tetumumanyi. Leigi bamukuba obucupa. And I was the stage manager at Nkuka. Era nze namuzaawo nze namuteka namugamba yimbirawo. Leigi bamukuba gwali musango gwa Buganda. Leigi yajjako nakola statement ya Baganda mu ntami. Azawe bamukuba embali yakolako statement nti abanyankole mu ntami. Kati mudde musomesa waliwo ebintu omuntu byakola ngalagati yagenda kuwadde mu Filipi 2. Kasuku Katonda yakumanga sente. Natakuma magezi nakumanya. Kali akabinja akakubali ne yiga nkayinza kwa kabayayi nga bakaseti nga bannabi abufuzi baka ngere muri mesomo ko yo oba competitor be kati abasuka bonna tebazza musango. Fantastic. Oshakade bulungi tosobola kuvuma bantu million na million because of a mistake yakantu akamu. Era bajja kubuza who is alien. Yano yateka abantu kubunkenke bonna abasoga. Is a king? Is he in the lineage of authority? Ava mu lulangira lwa Bwakabaka ki? Aina kifo ki mu government to attack the whole region. Kati abakuba mulasika bande gambia promoting tribalism. Kati mbakuba nganze era bingambye balamu. Interview jazira ku TikTok kuziga tamba. Mugambe fe abajja ntubagamba ko bichamu mugamba tukola tribalism. Abamwe bobajja nabakola tribalism nga mubika ebintu. Kubanga that is a pure tribalism. Okufulumya ekigambo nti Abaganda that is tribalism. Okufulumya nti Abasoga that is tribalism. Kibinyo agamawanga gattisa Rwanda Abatusi n'Abahutu. Sawa zino Rwanda ekyalina ekyekango kya genocide. Ate genocide zitandika bwe zityo. Gomanyoto wali Abasoga banyigidde Abaganda. Lwakintu ekyo. Gomanyoto ekintu ekisobola okujja government yakuyita mu ekyo kintu. Ate twafuna omuzibu balina ebigobereza ebitategeera be disciples. Abaana bakola kaluti. Kaluti okimanyi? Kyeki. Abantu nga bakkiriza tebeebuuza. Kati baba batomeza butomeza. I rather stand with the king than stand with idiots. Kasuku tanto oli mukwano gwange ati. Nokera no manyira kabaka. No manyira church. Noli ebisiaga Kasuku nkwegaana. Nze omukubakira interview okuvuma ku macha. No wegaana Katonda. Mbanku guddeko. Kakati nsoka nenkuma nokane yebajje Kasuku tubadde nga tubeera naye. Nange nenzikira. Ebyo ebintu ebinato bikolanga. Ebintu ebisudu katali ndibadde muganti yagwa batanagwa. Kati kasita olive meggwanga ly'omuntu oba ogudde. Kati kwe kugwa super. Kubanga eggwanga itsana attachment itsani bura ekikulu ja kunkwata mistake kati nyamba tutese tonkwata kati tutese ng'abantu. Nze nkuvuddeko. Kati tutese tudda mukunda bisa. Ya. Nze message yange evayo nnyo mu Luzungu okusinga Oluganda. Kuba nakyo nalina kuba Muzungu. Katonda n'akola mistake n'anteeka mu Africa. Nze reasoning yange linga y'Abazungu. Kati waliwo obugambo bembanjagala okutegeera mu Luzungu. Kati neggo ofuba nnyo okulaga public eri nti ndi muwumba tuutu. Gwe bankubye mu bogo nkuba akamo ngambe muganda wange. Nika kati wino chamuka n'osanyuka. You enjoying my failure. Okimanyi ekyo Kasuku batokimanyi. Kati muno bwakola ensobi. Tolina kukindagira ku kamyo n'okunkwata ku mukono. Nge muganda wange no wali kiwakoze kibi. Naye oseka n'ogamba ekirabisizza. Mbasi kyogera nti kye mbanja kalo. Naye waliwo ndiko omwoyo. Nzibaira siri wabujjo Kasuku. Nina ekintu ekininya ku mutwe nenjogera ebintu. Kati kira kintu kinga jogera kino. Yogera kino nga njogera. Ate bwe njogera kisangayo go muumba tuto yagala okunda bisante ndi mawube. Ekyo si kirungi. Kati nkutusibira kati yagala kwogera ki? Nga sina kyogera tuyinza okuseka ntiddemu. Ne mbadde nkugamba. Nga wefulasa. Emuti aba. Na vyo. Emuti Kasuku onategera bulungi. Kale goteka ku pressure. Interview. Nze ntudde wano nsazeeko. N'okugulu nkwatidde wano. Okimanyi Kasuku akuteka ku pressure nekyogero. Okimanyi ontisa nnyo okwogera ebigambo byange. Bajjo. Me I'm being a good listener. Mutima omuyigo oyina. Zebagamba kati njogedde bwogeze kagambo pre-emotion n'okafuula ensonga. Kati mbadde nkugamba nkyogere ntya mu Luganda. Ekintu ekyo nkimanyi mu Luzungu. Anti kyogere mu Luzungu. Ojja kuseka. Kati kigambe soko vyo omuntu abajje tokole na interview. Ndaliwe.
Mutyaba jangu otule wano. Mutyaba genda otule. Genda bakigambe gwe. Aha. Genda saka akola ku kasuku. Saka mbera ku kamera. Kasuku genda agenda saka lobereka. Kintu kye badde mugamba. Tewali kintu kye bayita psychophant. Psychophant. Ye muntu akole. Atutunulira. Akagambo koyogedde katuufu psychophant. Just to explanation yako. Aha, psychophant yakola ki? Psychophant. Kasuku sembera yeri. Psychophant ye muntu atebuza ngagenda okukola. Kati alien skin ali mu bagita psychophasis. Ana okusindika minyo okuyise kusindika minyo. Ate mutyaba. Ate gwepise musiru nnyo. Agamye. Kati ayita biye tu kasuku tojiteeka ye byadda. Nze madai ne banguza juice. Ate mbize bagenda kuwa juice. Mutyaba kimandi oli musiru. Agambye ekyati. Nekigeza gurupu yo mwena yabagwagwa. Ogambye psychophant. Psychophant yomumanyi. Yali akola ati. Ye muntu ali akola ebintu nga teyebuuzizza. Je kite kiriyo. Je kiri. Kakati mutyaba njogedde ki kiri ekirala? Nyoko. Kasuku kali tunakola miramwa. Tuli mu kumala budde. Bwata ina budde. Zine interview ya lere mboye nnyo. Tujiteeka kasuku ebyaddala. Njagala ojje nga tukola njagala tutandike okwambala amasudu nje nga tukola interview ya vuizo. Tujja kubeera nga bino bya kusindika manyi. Nade kizibu ekiriwo. Abantu banaalaba ebintu bino ku BBC. Abasajja abambadde amasuuti. Kati obuzibu obuliwo. Kasuku uzigonte kambi ekisibo. So kati ogambye nti omusajja psychophant. Kati ayina. Ogambye psychophant. Ng'okiggumiza. It's the right word. Ama psychophant kitegeeza ki? Abaana ba university tebakimanyi bwe basoma. Tebakimanyi kyekyo. Kati bazadde bamwe babawulira ssente butayiga luzungu ku university. Yama kimbuli kitegeeza ki? Nagambe kuli kubana konte kuli amanyi luzungu nakigambye. Tugende mu maaso. Ama kitegeeza ki psychophant? Kati njogedde ki? Kati gwe mbwa gwe kati kera lwaki omumanyira ngenda kukuba kyo baddo abantu bayinkuba lwaki baddo omumanyira njogedde ki kati manyi kati ogenda n'ofuula omusiru ngenda kukuba ngenda kukuba kasuku ngenda kukuba twekube kati njogedde lwaki baddo ogamba nti nkoze ensobi nnyo lwaki otta ego yange omwana oyo kyannyonnyodde lwaki otta ego naawe kyoyogedde gola bituufu kyekyo gola bituufu tubadde ku kyabazi alien ogambye ali mu mbeegi bayita gundi psychophancy. Kasuku byokogera ebyekisibu katubere serious uli mubuuzo is it kasuku true twaze kola comedy twaze kola show kati leka nkola ebintu byamagezi kati kale genda mu maaso simu ez'amagezi zino zivuga ndi mu psychophant tugende mu maaso nti omuvubuka oyo alien kati ne bwavayo ne yeetonda tekikyakola ate namulabye akoppa Moze Radio era n'atera okufa nze nafuna omukisa ogukubira Moze Radio essimu namuwa sente zange ajja nyimbira eruweero ompulya bulungi nayina show ya Luweero Moze Radio nanvuma nampemula bwati ompulira nakuleka ku ttaka Kingi Saha yajja naggala shejo omanyi lwaki njagala nnyo Saha yalina show ye ne mugamba nti bagenda kwokya ebyuma byange eruweero vuga emmotoka ojje eruweero okole ki Moze Radio alipo mwezi gumu naafa omuntu anaatera okufa akola ensobi bwe zityo ate abatawuliriza kasuku mu bulamu weewalanga nnyo okubanga tolina muntu gw'oswalira weewalanga nnyo okubanga tolina muntu kigambo kyagamba kati nze ngenze wabbalamu ne mugamba ate David omulabanga akibayina kuba mpuliriramu mugambe nyamba otomwana kati bali ba promoter babyonoonye nenze nkoze eki okoze party David ko ne bwava jagaba kibajjo kyakoze eki mu bulamu bangayo omuntu agamba te kasuku ekyo koze ne kati alien talina mu advice talina yo muntu gw'aswalira talina yo muntu amubuulirira ye taata ye maama ye byonna kati ye mbeera mbi nnyo kasuku togibeerangamu gwe bimu ku bikushepinze tolina omukyali ewaka obwenzi toba obukola bukoma mu sawuna na loogi tosobola kugenda waka kuterayo bwenzi ate obadde okimanyi nti oyambala tosobola kufuna sirimu mutwalira mukazi w'okufa kubanga olina gw'oswalira ewaka njatwalira ntya beautiful enziku njatwalira ntya beautiful infection gwokimanyi nti infection muntu yeetaaga okubeera n'omuntu gwasu kati omwana buli obeera mu mbeera nga tolina gwosu waliwo omuntu akola ekintu n'agamba abaana bange banandaba batya jjajja anandaba atya mukwano gwange Kasuku anandaba atya Mutyaba Zola anandaba atya kwate Mutyaba employinga Mawube nze bujo manyi Mutyaba is a gentleman kumbize kulukuti lumpeni ajjana atula wano yeefula wiki n'asinika ebinjo ne yeesesa nga kiringa kiddame kiri awo ate kiwangadde ku mulimu akwefula kiringa ekito ky'endiga kyo kigamba kye kikola Mutyaba jangu ovume nga kituula Mutyaba genda olye nga kidduka
Mutyaba aleta kamera nga kidduka gana wafunayo mawubeeyo gyobonyabonya kakati ekyo kibi. Mutyaba alina okujemeramu naga my boss I not did this. These are the principles of my labor my contract. Mutyaba lolo yangamba nti akubanja emyezi 4 nenga taso amazima gennyini. Akola kyate bwe jogera ku byokola abantu yakalagira. Bogenda kwayiriza kampu. Ate njiwayiriza. Zenga ngenda. Mutyaba jogera wampereza million 2 zitwajja ku baba. Wanga kasuko mubanja emyezi 4. Towasaba ke mitwala 3. Ne muwasa tukusendeze yatuweze enjawulo. Yangamba omusajja ankoze samu. Ani yabawe enjawulo. Kuzenna kuwa. Waje million 10. Nompa million 2. Mutyaba yakekenyura kana. Nange nakwawula banjawula. Ati omusajja ngamba nyamba. Oyo musajja omulaba ku kamera okwerunja naye mubanje emyezi 4. Kati kankubuuze. Kati Mala chi kwabisa oli musiru. Gwe 10%. Gwe 10%. Kati mutyaba 30%. Mutyaba ye 4%. Ye 4%. Kyabamba kati ntwala ko 6. Nenga yangamba maze emyezi 4 mukola ki? Okay. Tomusasula. Sema kiri mutyaze empayiriza. Mutyaba nnimba. Kasito otandise restaurant. Nja kujjawo ko mu June mbabuuzi. Nsasula n'omwezi ogujja nagusasudde dda. Woguba wadde dda. Amazima gaka. Abakozi tebakuddukeko. Nga badduka ki? Abo sasula advance. Nze njagala omukozi ajjakolye wanga aleme kubanga mutyaba solo muto mubukadde 10 na banki natadduka nabo kuddayo busoga. Mutyaba si we busoga. Wero. We butambala. Yadduse ddala ko kyolina okola muwe emitwalo 10, 2 tosuka kakadde. Tomuwa sente nnyingi. Kakati ali enisikini ku bintu bya busoga yayokeza ate kizibu nnyo okujja okuba okudda engulu. Kubanga abasoga nze nga bajjo katunetonde nga Mukasa tubeetondera ebigambo by'omwana ebyo byabadde yiye ng'omuntu. Teri muntu ali soba nga Muganda oba teri muntu ali soba ali sola yakubira mabega byakutyobola Kyabazinga. Yandivumye bali abayaye be. Yandivumye abayimbi be. Nateka Kyabazinga mu byaki. Kubanga Kyabazinga musajja wa ddembe kasuku ngenda kutwala mu meeting. Kyabazinga musajja mugezi. Kyabazinga ayagala Katonda. Kyabazinga ayagaliza. Kyabazinga ayagala busoga. Kyabazinga alina future ya busoga. Ali mumbako bazimbira masomero. Ali mugenda bazimbira malwaliro. Munojja n'omutyobola mu Kyabazinga yani. Actually I cried ebyadda kasuku bebasaka bye mukama ndaba. Nzo omuntu yene avuma kabaka muwenda mutibinkaba mu mutima. Katalaba olaba wa busoga yanumye nga siri musoga. Kitegeza it was too beyond. Kati mikwano gyali enijo najitadde mu katu. Teri muntu wavu, teri company kati mvako bino muyimbi. Teri company iza muwa sponsorship. Teri corporate company iza kolagana naye. Nesanyuka huyo yabyeganyi. Wabira esanyuka ngebyeganyi. Lwaki oboteka brand z'abantu mu buzibu? There's what we call a professional code of conduct. You must respect cultural institutions. You must respect religious leaders. You must respect religious institutions. Kasuko kimanyi bobo wagira nupu ngampagira eni ebinyiza nnyo bantu. But this is politics. Naye culture is an attachment behind your back. It's an attachment. Owulira Kasuko. Attachment okuva mu kabinako paka ku mutwe. That is your culture. You were Muganda from here. You were full Muganda. Here. Bajongo kwata ku manyuma chichi. Yakola bato yambala siponji. Bana yambala siponji. Ai Kasuko yambala akabini. Bajjo. Kasuko yambala ganda bato ine ganda boyini. Bajjo kakwefungulire ddala. Nyamba. Atonkuba bisirani nyamba. Deka dikobya mwaka fananyi. Kasuko akuna midomo. Olabe bine liliko oboye. Liliko nebigaragamba eriryo. Kasuko soba kwa bila jonjo. Tukale kusomera tumale nika tukoze interview che. Ekyo kyo weddi. Akati interview chi Kasuko. Ate katogere ku ki? Oyina restaurant ye empya wadi. Abana ba Mubusi mwenna ndi bana Uganda mwenna muje. Wacha jita Mubusi. Mubs. Gama nti Mubs. Abana ba Mubs. Mubusi student and fellow Ugandans come and eat what you never eaten in life. At Hot Wonders Mubusi. Wili wali waggulu. Hot Wonders. Ku Guild Canteen. Guild Canteen. Naye waza kunsomesa Luzungu. Ndabye ebintu bya mirembe n'ensambi ate ebintu bijja mu mawulire Kasuko. Ogambye mukama ni hit. What? Eat ngamba kulya. Sigambye eat, ngambye eat. What you never eaten. Ate njogolo Luzungu bano lusinikira mwanga. Call this number if you want orders. Ake kyo ayagala order to delivering faba supplying ministries kati supplying ne ibaling class baji ngenda kola kibaita best delivery catering company kubanga zemanye nina kati nkola abafumbije na baba karamera nikafenya avasi
baloko food na babeli olo sisters ne ntinda wa matima wewe nkutwala je wabajja gojide kakane ngati olaba bakatandika wiki tonima yogere ebitu kasuko yogera atayogera nti ndi mukwano go yogere ekitufu kale mbi kandi kyoyagala kyekitawooma netonja samira naye ebintu bya kisiru kongeri gwawuse n'okomba n'olugalo ongamba tate mmere mbi mutyaba yasose mutyaba mekisana amajigo kale kangabe namba ya hot water sigirekemo ayagala netukole kasuko nitabisi gitegedde leero ando limusiro kuba ku 0708 921221 ayagala delivery 0 ate bwogiranga tayooma nkuwa emitwalo 3 actually buli muntu analya ku mmere yange beta kuwomera ofuna emitwalo 5 kati fejja tujijjawa ate mutya kuba ku simu 0708 92 12 21 mutya giwandiike 0708 bagikutereyawo 12 21 giwandiike yanguwa okwata ka iPhone k'abakazi gira 0708 dabula iPhone lwakwa zina kwaza bano ba student 0708 92 12 abiri kakati mukwano go mirembo nego nyoko mutyaba nyoko 0708 92 12 20 kasuku tukola interview organize gono omukono gwo gukoye ogukubye nego oli kisiru mutyaba nego inamba tojuya jashe jazoro esemba yochi kasuku okolote no mukigoyo ye mutyaba muki nkugambye 0708 92 12 21 wetegeza abiri mwemu banange ngokulanga kuzibu zagenda kubona abana bino munanga restaurant abantu maga mubirekete mubiri sijja kubetonda restaurant yetu tule kubaba restaurant ye parking bulungi bemere batewo nkudize emitwalo emeka 5 ngena jimpa di nakugambye mbere woma n'ogaana asambulira amazima kate woma bampe 5 jana sekato ojimanyi kasuko akoje soup ne sowani ojimanyi kasuko alide n'akomba soup no nayo kimanyi nswaziza mu bantu kasuko katinda katubide mbyo kusanga acha kitegeza nti emmere woma otudde n'omukazi ate bokomba mu sowani nswadde n'enziru wala wali wezirukidde bweru obadde onswaza omukazi abadde andese feeling anzaga mugamba yo kigambo kasuko ne muga this is my friend ate azawo azapoganira ne mugamba ne kakada cool down ne muga hi how are you Jesus kasuko you have to be able corporate kati bonsanga natudde n'omuntu ngo yovunanyizibwa hayo how are you ovunanyizibwa kyolo kuba yagala musabiriza olaba ovunanyizibwa kirasi ama katona kasuko ama mutyabala waze atudde ku ttebe kuliko omukazi wa kirasi awogana bino ebyaffe bya kirasi kijalina bino bikirasi siba first ya kirasi gondi byogamba oyo dokita ebikyakutiisa ate dokita ndoza tayambala dokita mu ICU eri gundi ewa ICU nesinga ICU eri namuwongo bagita batya AHK akola mu ICU yajja okubeerako ng'ogeze basi atudde ne kirasi mukazi akola mu ICU akolayo mukazi ICU ba department baki naye gwobimanyi ICU kibaki eba kitongole kya ddwaliro section kati kasuko ankusabira ogende mu ICU onkolere esimu kati batuli ku byamirembe ne kati byali tetubimaze ekikolo tulina omuzannyo mungi ne tulikolako di program n'enyumira abantu nga tuli mu bino kwekwatirira temuli kuseka kati nezo bade tokyankwatirira ati bulonjerega vigefa ego egenda tugundi obwesigwa buge bagita bata self confidence egenda self importance egenda self important please nze yange self zesewa migaso kakati mbadde ngamba kati tulikolako dinga tulinga bajenga ninga atakumenga tumanyi nojana how you Mr. Bajjo how are you Mr. nga oli serious okay ate kujje wangu osoka kusalira ante uliriza ate kasola enviri how are you Mr. Bajjo asisobola kuuliriza ante buliriza kati ebirevu byenyini bita Bajjo ine envimu ante ne ebirevu bino byona bita emotional intelligence yange emotional intelligence enviri muti abalaki mu waga bafana n'abalalu mu public you look at these people kasi why don't you shave ne mayinza ababana bangamba dagwe mulalo ne by do you shave down there nkulage ndako okozesa tube ki olira nti bakozesa tube neno kati gwe kasuku ne bayize kuba ingeregeze bayisayo gundi bayisayo vieti Bajjo bobango ya mukwawa noyisa mwene na mupatanya Bajjo wagambye ekintu bisiya gato kiwagira gwe you have all the signs of being let me tell you
There are some Are you gay? I'm not gay. Okwatirira Bagenda ku Sheraton. I met a man with a sweaty ass. And one of the major problem of being with a sweaty ass ye manju awatuya nenyo. Botuya ne manju biba byoya bingi. Nakabina kabamu ebyoya kati kasuku. swete asi wagitegeera. Swete yatwa nenda ba amazina muga musajja ogenda mu kibada oba ovamu amazi mu kabina. Ne muwe eddagala. Ne muga agenda mu supermarket ogule viti. Shaving kuli mu wesi wano. Ne manju yoni wesi. Atumale ya mirembe. Ninda katono. Kati kasuko badde. Tuli musire ya mirembe oyagala. Kasuko oyagala nye bya kisebe. Oyagala kasuko yenga mutu your definition of stupidity. Ate I'm teaching hygiene not mukusiru wala. Kasuko tala ko mutatu yana tu. Ebyo kutuyala biveeko. Akwate tukoze nda kasuko limpa yidi kabeli yede ngatubude. Nadi nyaka kwa interview yamba. Zoka kalitompadde environment byombuuza on this totinze. Tetuna kiroge badde kulama. Kati tuwunzike. Abadde okimanyi. Obadde mirembe oyagala mwogerako. Kasuko ngambe ekyo badde Ah ebyo biveeko. badde. Kati tukoba. Koze ko mukazi awunya. Ola bajjo ebyo bintu babiwulira. Ate babiyo naye wali kikoze. Kasita. Sibyogadde naira kasiko sija kanto kole ebintu. Okitegera. Kale kireeta ebyo. Swete being swete. Swete. Okutya naki? Entu yenyinyi baza swete. Swete. Ate abantu abakola swete bagala kabuzi. Biyanza. Ona ko yante ko so wali nako. Bali omugazi n'ondi. Baka ngate simu yonjo antoli sesema. Ate bulaba ngomukazi nakusaba style manya awunya. Kiri mukazi muyonya inza mbikola ebyo. Kwanga eddagala lya kabina gaba mazzi naye abakazi asinga bakusa toilet paper zokka. Okitegedde? Kanake nyine omufaananyi okuba ne swete ass. Genda wegogoleyo. Otekeyo tube. Ngenda kuwa akabuzi okakase. Ndi musiro ndi bisiyaga kasuko na ebyoliko. Nkuyigiriza hygiene. Kakati mbadde ngamba mirembe. Kasuko kimento nyono. Mbadde ngamba mirembe. Mirembe luli yabadde ne sympathy. Nga public eri kusaidi yatandise okwogera ennyo. Ndabye ne ka video nga atali ngalwana n'omusajja. Oloka video kenda bi. Nga mirembe bayagenzewa ate nga ataba besindika n'omusajja ate nga mirembe yali yalwana n'omusajja. Ekyokubiri domestic violence bukyali musange ennaku zino. Manna ebintu gye biraga n'ekisitolo kintamye ku social media. Lwaki mukipika nnyo? Kakati oli nsambya yatandika ayogera nnyo. Nawulira advice y'abantu n'asikata agenda gaininga sympathy back. Kadao mirembe is the one losing. Okwogera nnyo never prove kasuku na kino kankigambe biri byonna biteme biswete asitwala kati njogerera amagezi. Kasuku never prove to public. Tochaisa omanyi lwaki bo wesiba nnyo omanyi lwaki abantu abavuma Kyagulanyi buli lunaku bibatama. Kyagulanyi ngomogereko emirundi 2-3 omuleke. Nebuli okera nga Kyagulanyi ye capital bintu bitama. Kati mirembe abadde enough sympathy y'abakazi bonna ne batandise abo recording amasimu simanyi nakolekayo ayagala nnyo proving public iti ye mutuufu. Kasuku whenever you are not wrong why do you prove to the public? Why don't you just keep quiet and go fight your battles? That's why that man is doing in Zambia. Nze bintu bino sina side zikwana sibira mu bintu by'abaana bato naye Zambia ina akabadi kazanya amazima bagafaawa ogenda okulaba nga kisisi mugenda okulaba nga balese ya amazima. Atona ina ba blogger batapiringa mu public mirembe ina ba blogger bangi abefula nti bamuwolereza nenga ba blogger benyinti bapiringa mu public. Kati singa zina ya advisor wa mirembe sani yandi yogenaga statement yandi mirembe yandi badde bwenti nze n'omwami wange tujja kumala ensonga zaffe kuba bali bekwa na Zambia amala kuyita anti omusajja mirembe yakuyitako omusajja yagamba anti kyalivudde mukazi kubanga omukazi yabadde asinga sympathy kati nze byaddala mbadde mpagira mukazi kati bampa story ye Kenya n'oli MP wawa we Masaka nga biringe binabagazi sogera bintu byesimanyi oba yamukoona amukoone kati gwe wasa otyo omukazi nga tomutuusa gyalaga n'atayenda kati omukazi akomplaininga nti Lwasa tanzukusanga goteka yebigambo era Lwasa yabaako ekikyamu olw'okusinziira ku media mu size yamwe gye muyina otegedde bulungi kakati mirembe yandibadde tadda mu social media yandibadde yasirika kubanga wini ebadde wuwe naye kati ate sympathy egenda wansambya n'ogwo gusitole guntamye mu mawulire nze nakyogerako ku mmange banange gusitole guntamye naye nagenza olaba tegugenda nange nasazeewo kati ngenda gukama era nze waliwo omwana yalese abaddanga nebajja okimanyi nti yali eni skin byakola alina sitole gyakavalinga mu mawulire njja gikubuulira eno ebadde ekuta kati abasirusiru gye bajubisa tubaddewo omulwadde omuye nnyo ebyo ebyekisiro bitegedde ggwe kati ayinza okuba bakozesa mwana ono kuggala kintu ekyo ate nga nakyo era kisoboka ate akiggala atya nga si bituufu anti biri
anti bibadde bitabuse kakati Mirembe she's losing it all now ali mu losing the best lose genda kuddamu kulaba okitegeera aluzinga kwa nalabye video tukalabye naawe babadde ku nsambya babadde waka babadde ku nsambya kati Mirembe yagenzeyo ddi yagenzeeyo eggulu ate kati yo mukazi ye yagamba nti bamukubye ate kati embadde eriwo nze kyenalo kyendowooza yabadde nyabujulizi bwa domestic violence kati yagenza kati kadi yaabwe bo baagala gizanyira ku domestic violence nti omusajja domestic violence nina omusajja mulabye nga nsambya kuno yakoze kye yamukutteko yabadde ataasa butaasa ng'amusikako ekifaananyi oli yagenze nga agenda kuyuza bifaananyi byabwe era omulabye ne makansi ng'abikutulakutulamu eyo yani Kasuku owaye simanyi kuba nsambya furniture ayina eyiye nono Mirembe ayina eyiye kati Mirembe walwande video gyendabye yabadde wani babadde mu nsambya furniture badde mu ntebe lwaki ate yagenze w'omusajja babadde mu ntebe lwaki yabadde agenze kukolayo kye w'omusajja tebayawukana owaye asooka ombulire sobogo ate nze mmanyi video njirabye nga gwe boogirabye anti kankubuuza kati lwaki yagenze ndowooza Mirembe alina firimu gyayagala ozannya okulaga nti kyakola alina ne documentary ejja eraga ebya domestic violence tegeze yagenze kunoonya kantu webale era be yavudde awo n'agenda ekabalagala ku poliisi aloope kati n'omwana yateekamu kamera footage webale kakati abakazi mwenna kati bo balinze genda ku poliisi abakazi abali ku internet tokolanga ebyekyeyo mukazi Katonda abeera ku side ya muntu atawaayiriza kubanga ate abakazi never provoke a man kwa walinda byewo provocation kati ngano muvubuka nsabya singa tasobola kufuga busungu yandikubye muzengo bakoba singa nakubye nze tebamanyire byo Kasuku police njinyumiza n'ekigana yagenda waso okube kati omukazi ajja manyire bwatyo ewange Kasuku so can you tolerate such disrespect kakati Mirembe aluzinze ne bwana ayogera ne bwana agula babloga ne banakola ki waliwo ebintu kandi byatuna nga biri nakyo Kasuku omukazi osigala oli mukazi mu public babangu yagala omukazi okusigaza sympathy Kasuku towerijjanga ku musajja Mirembe abakusirika mukanesho ebadavude mu game eno nga ye wina naye ayogera nnyo abamogerera bangi bamufudde malayika muntu kyatakola nsobi zolo bampa sente nkube Mirembe nagaana omanyi lwaki nabagamba bandeta story ye Kenya wajiwulirako najiwulirako n'oyo omuvubuka MP nze ebintu byabwe mbiwulidde okumala ebbanga ntegere kati bandeta ya sente mpuliriza ne mbagamba nze am not after money nenkiba wenkuba oli omuvubuka nsambya n'agwa nfunaki bwenkuba Mirembe n'agwa nfunaki I want something Mirembe wabasazeho okwawuka n'agende n'ebibye n'ensambya agende Mirembe si ye first galo w'abakazi n'ensambya si ye last born w'abalenzi Mirembe agende afuna omusajja amuwe essanyu nga bali e Kenya bibanga bituufu kuba sibimanyi n'ensambya afuna omukazi amwagalanga kuba nsambya is a beautiful man very beautiful kituufu handsome man naye omanyira nenkiresi kati bakubunira magwadde gokusiiwa ngomuntu wawayogera byamagezi lwomufula musiru kale bakuwaane views za Kasuku mu muwaane njogedde embogo kale munsibe bannange aye my English teacher wale olidako beautiful man aye Andi Sam badenga Nemotyaba interview chenu tugende bajju tugende tubalansinga ebitabo bya restaurant bajita restaurant bajita hot Mutyaba interview asobola okunyamba Mutyaba nenkuwa sente ngola interview naye hot wonders tekwegezaamu tesobola onaku lwasaba ekyungi kasitoyi na outside catering ate nga ninegezamu gona bite wali bantu gosanze twali babo bwe bali gomanye kintu kyakagolawo nga bantu kola service nungi nakwa bantu naye abakozi boy n'abalonde ne manager banaagenderawo kati manager munene bulala ate badegayagala obubi kale naye Kasuku tukomaawo tugende interview tebajjajjira abantu manyi lwaki tetugenda giteekayo bataddemu omuzannyo mungi tujja funa kye tukola olulala mukyabijjeeko saka omutyanga tonagenda tujja funa kye tukola olulala Kasuku njagala tufuneyo olunaku nga tulinga bazzulu ekintu ekinuma ekyo Kasuku tugenda funayo olwo olunaku kandi ku sekendi yansobye ngenda funa tulivadde mu byekisiru ate nakyo nabadde nkugamba olina okusooka gwe okwejjamu omutima omubi ng'omuntu kati bwenkuba embogo ya beautiful man wandibadde otosinika binyo wandibadde onziza ebbali nongamba muganda wange ekito kingenda nekitemamu nendako kitemamu
ndakunga mutabijeko ndako mutyanga tunabijjako lindako yomvuma nawe anti ogifaala n'obusiru bwo okukira lwaki kati oba maze kundabisa wali ndako nga tonajja ku bintu lwaki oba ondabisa nekasoko tulikolako nekati twekwatirira abantu bagali nze sinakukwatako okimanyi kasoko Gw'onkwatirira. nze nali nkolamu future y'obukulembeze ne buli lukyo obukulembeze wawe kasoko ali osobola okuba road mayor wa Kampala nekati abantu bakola babiro you are killing your future character character emenya future ambition ndi kasoko jumaindi obadde osobola okujja nga MP waka nikati muntu bakolaba tuseka busesi tukolaki enembere embi bagisekera kaje kasoko laba zisigana kudda mu interview njogera kigambo kya luzungu kyonna kwa nsambye tamanga afaana ina ndi muntu nsambye kimata ina baby face y'abakazi zisebo ndi philosopher ngendo okogera ekintu nga nkimanyi gojimanti nsambye yakulanga abakazi gojimanti mulungi nga abakazi gojimanti nsambye ekiro n'omugwamu nga yambadde gomeso basikati bana bakola ebyamu kimanyi tawona kati bwemba njogedde beautiful man kitegeeza n'ensambye agwa both and some and beautiful kati nkusaba kasuku nga gwakulira ba blogger mu Uganda mujje kisitole kya mirembe n'ensambya ku internet tukoleko ku bintu ebirala abantu bibata miravu ya bwe bali bekwante bayita social media bwe bali bezimbira amaduka tetwaliyo naye kati batulenga bantamye bintamye akantu obuntu mu buveemu obuntu bwakisi bannanga abaana abawala munanga mugenda okweyagala never post your relationship on social media sifa baba bewomera mirembe n'ensambya nga besubiza eggulu n'ensi waliyo saliyo yakuyita mute kasuku jangu obuli obuwomi kakati gwe bwanga kati kiringa bana basonda embaga nina ekizibu ekirala kasuku ekintamye awo nsanze ondabye nakalizivinga ebbali waz'embaga nga 10 omuntu nga toyina ssente lwaki okuba embaga okutusumbwa n'okutunyiigira omukazi oba ogenda mutu waako n'osumbuwa banno mbukasuku olina okubawo ku mukolo gwange n'oleeta budget kati owasa otya nga tunakola na business kusobola kwekolera mbaga nga muntu kasuku weekend ogenda ku mbaga mmeka nze sigenda ku mbaga ofuna invitation mmeka nze funa zibaawo naye nze sigenda nego omanyi batumalako emirembe kati omusajja ansanze wali njugana baleke kyala bange ayi bajjo tamanyi nakummanya mbunjagalo jjobe ng'omugenyi omukulu ku mbaga yange mugamiza atanawasa ate nzije ku mbaga onompamu mukazi wo ekiro ekyo tunasulayo babiri boovayo nga bwenzirayo kati sente zange nzikuwanfuniramuwa singa bali bagamba sebo jange owoomerwemu wasonda awo singa nange ensonda nebibasa nebimbakasukira n'agenda kati agenda nti bajja ayina empisa embi kati lwaki kasuku kyabusiru nnyo kyabugwagwanya omuvubuka okugenda okukuba embaga okusumbu kiringa kutegeka pati kasuku otegeka otya pati ate ne bakusondera pati osimanyi tukola okwanjula otegeka otya okwanjula ate ne bakusondera okwanjula kati nga gwalina platform gamba bavubuka bave mu bintu by'okusuka kasuku okimanyi kati olina ebizibu okimanyi nange nina ebizibu okimanyi obakadde obiri bwotekayo ku mbaga ate obugulamu material n'ozimba abantu balekerawo tusumbwa kasuku ate naddala nga sikyaliyo kati gwe bewasamba nsobola okusonda kuba tuvudde wala naawe ne beautiful naye kano ntakumanyi akulaba ku TV jangu osonda embaga nkabe baganda bange nabagamba oba toyina amune ate kasuku okimanyi nti abantu bamanyi nti okuwagira nti gofunamu bo bamanyi nti okuba fani toyina nobawa ku sente akati mulina okujja umenta kati kasuku lwakwasinga tonkosa bintu byakira nze kikuntamiza kasuku era nkola ekiramu wano ewuwo sala akuddamu kola nawe interview onfuula nnyo zolo kati tukome wano dakika ziri meka mutyaba eweze soko gye nkuba yakalo soko gye bajjo nedda Peter anoja isa jagwe naye ofadde nkuwone talina ekikuluma kyonna kasuku talina ekikuluma kyonna nkola gula ofe nkuwone kasuku angambye mukagifuma afune 5 atugambye buli amugamba nti si nnungi kizike ati tuweeyo ekizike. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kate kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muzale kujjira kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno ababola babaddi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent
waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange